قاتلوا المشركين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم mubatte onawona mumasanze Allah agenda babonereza ngayita ku mikono gyammwe mu abasiraamu. Tusaba Allah musiime n'abo be yali nabo n'abo abanagoberera ekkubo lye paka Allahu tabaraka wa taala lwalimiza olunaku lw'enkomerero. Balamira ebbanga lyonna okutya Allah, tumanye nti ebigenda mu nsi maaso byonna mivumba, bantu bazinga babikola, byonna bye bagezaako okupangapanga mu mpisa embi ze basiiga mu baana baffe, mu mpisa embi ze basiiga mu umma, zonna ezo byaliwo. Era mu Makka n'atulabula aga nti ekiyama tekigenda kutuuka okujjako ng'abantu b'omulembe gwange beegasse ku mazambi gonna emirembe egyasooka ge baakulembeza okukola. So bw'owulira ezzambi ery'okulya ebicaafu si ffe tusoose, wabula kabenje k'amaanyi nnyo eri yenna yenna alowooza nti ddembe lya buntu, alowooza nti ddembe lya buntu, n'oyonoona obulamu bwo ne weefuula omukazi ng'oli musajja, oba omukyala okwefuula omusajja naye ng'oli mukazi. Ne Allahu tabaraka wa taala teri mulembe gwe yabonereza n'agubonereza mu bibonerezo ebisukka mu 5 okuleka omulembe gwa Nabbi Luutu alayhi salaam. Baali basajja baluvu, baakyusa enkola Allah gye yassaawo nti omusajja olina kuwasa mukyala, bo ne babikyusa ne bugana edda. Ffe tulabanga olupanga kye kisinga obulungi. Ne Allah yagaa nti bal antum qawmun tajhaluun, muli bantu abeesiriwaza abeebuza amagezi nga n'ensolo tesobola kubanga ziwangaala bwe zito nga mmwe bwe muwangaala. Kale okuvumirira nase kuvumirira okw'amaanyi eri abantu abafaanaganako bwe batyo. Era basaanidde bamanye nti tebalina kifo mu nsi olw'ensonga Allahu tabaraka wa taala min bidayati halakihim, mu ntandikwa y'okubazikiriza Allah abogerako mu suratul Qamar aga nti walaqad sabbahahum bukratan adhabun mustaqir, kibonezo kyabakeera ku makya Allah n'akibakeezaako budde bwa ssaawa 10 awo ez'okumakya ng'obudde bukya. Allah n'abaziba amaaso babanga buli omu takyasobola kulaba munne. Naye Allah subhanahu wa taala n'abasindikira kikuŋŋunta, empewo ebavuga ne bajja eno ne basuula eno ne basuula eno. Allah n'abasindikira okubwatuka nga buli omu ku muzingamya n'abutama, ne babutamira ku maviivi gaabwe. Allah subhanahu wa taala n'asitula ekyalo, ebyalo ebyo byombiriri, ekyali waggulu n'akikyusa nga kyekitunudde wansi. Yaga nti wa amtarna alayhim hijaratan, Allah subhanahu wa taala n'abassaako enkuba nga y'amayinja. Amayinja ago Allah ge yajja mu jahannam naga nti musawwamatan inda rabbik, buli limu lyaliko erinnya nagwe ligenda okukuba, buli limu lina nnyini waalyo. Musawwamatan inda rabbik, Allah bw'akyogerako suratul A'raf, buli limu nga liko erinnya lijjidde gundi. Mu ayina naga nti fasaa matarul munzirin, oluvannyuma lw'amayinja Allah n'abasindikira enkuba eyali embi ennyo. Allah n'aseeteeza. Kati ebibonerezo byalabikira ku bo
ebyali ebinene nnyo. So Allah ayinza obutazikiriza muntu akoze kintu ekyo mu mbeera ng'eri abaasooka, wabula namusaako ekibonerezo ekiruma ennyo, ate nga mu maaso g'ekitiibwa Allah agenda kusinkanayo akabenje ak'amaanyi. Nabbi n'atugamba nti gwe musanze ng'abikola mutte gwe bakikozeeko sawaa'un akakiddwa oba abadde asiimye, oyo aba takyali muntu. Era bamanya batugamba nti tumuttisa ekibonerezo ekyasinza okuba nga kiruma. Tugeraageranya ku ebyo Allah bye yatuusa ku bantu ba Nabbi Luutu, ne bagamba nti taba kuba Nabbi yatugaana okubonereza omwana Adamu oba ekitonde kyonna n'omuliro, abantu abo twandibatadde mu ttanuulu oba mu kikoomi ne tubookya. Naye n'obutonde bwennyini ng'otadde wabbali eddiini, obutonde bwennyini nnyini tebusobola kikkiriza ekintu ekifaanaganako bwe kityo. Kikyamu nnyo. Bajja ne ssente empitirivu. Allah agamba nti fala tu'jibika amwaluhum, tebikusendasenda ne bikujja ku mulamwa ssente ze balina. Kabebeere abaana abatiba ebifaanana bitya, balina amayumba ag'ebbeeyi n'emmaali, tebibajja ku mulamwa. Bannange omwavu ng'afuluma bulungi wa bbeeyi okusinga omugagga, nga buli kadde akulukuta najisi, abeera ku bwerinde. Mwavu wa bbeeyi. Tekisoboka kujja mu bwongo bwo nti ofuna ssente kubeera ng'okulukuta najisi bw'otyo. Ssente z'okola obeere bulungi, naye ate ssente zennyini z'olina ze zikubonyaabonya. Nga naawe kennyini mu bantu weekakamu bwekasa, abantu kibakakabukasi bagamba nti nze munnange nazaalibwa mu mubiri mukazi naye saamatira kuba nti ndi musajja, nnyina kuba mukazi. Ebiyungo byange byonna byolaba n'obwereere bwe nnyina bwa musajja, naye nze ndi mumativu okubeera nga ndi mukazi. Ebigambo bye bakozesa. Musajja n'omusanga n'ayambala sikaati n'amira eddagala lya hormones nerimumeza amabeere nga n'ebirevu abirina, dani nze ndi mukazi. Era bw'oba ombuuza good morning madam, can you imagine? Kasebo wano Uganda etteeka ligamba nti tukuggalira kumala omwaka mulamba. Etteeka eryafulumye tukuggalira omwaka mulamba. Gwe bakikozeeko kasita ozaala omusango guba gukuvuddeko, kasita okonsiidinga n'ofuna olubuto, kubanga ekigendererwa kyekyo ekintu Allah yakissaawo kubanga tusobola okuzaala. Naye singa bakusiyaga n'ozaala, omusango guba gukuvuddeko, kubanga tuba tutegedde nti naawe osobola okuzaala, ensonga lwaki mukola ekikola bwe kityo. Olaba ensonga zino eza bulijjo, omusajja okgenda eri mukyala we, Allah yatulagira okubanga tetugenda bugenzi ffa kumala kyetaago kyaffe. Asha wakalla, tetugenda bugenzi kumala kyetaago kyaffe, nedda. Allah yagifuula ibaada, ate beera n'ekigendererwa lwaki ogenzeeyo. Baga nti waqaddimu li anfusikum, manyi batottola ekigambo ekyo kyokka, waqaddimu li anfusikum, nga mulimu ebigambo biyitirivu. Mulimu okusoma eddua, mulimu okubeerawo kubanga mwenna mweteeseteese bulungi.
negwe ne weteekateeka. Onyumirwa otya romansi ku muntu gwe mufaanaganya musajja ku musajja? Allah yatutonda abasajja ffe tituli balungi, ne bye tukola bye bitufuula abalungi. Olina keya, olina time, olina ssente, tegereka n'omukwano, obeera mulungi. Naye abakyala buli ekitegeeza okubeera nti osobola okumwagala akirina, ne bwaba talina ssente. Era osanga olinaga nti nze oyo nja mutwala bwe ziba mpisa gyattereera tujja babuulira mpola mpola, aga nti namutwala. Naye gwe oli ku musajja munno gw'omanyidde ddala nga kuye kwennyini tolinawo okwata nga wagonda, naye nomanya noga nti kuba kwewunza na kwewussa. Muntu kwagala kumanyira Allah. Era bonna bonna abaagenda mu nyegenyege tebaamanya ki kye baali bajaguza, wabula baali bajaguza lunaku lw'abasiyazi na bintu ebifaanaganako bwe bityo. Era bajja okulaga nti Katonda talina maanyi naye ffe tulina amaanyi. So n'olw'ensonga eyo tubuulirire abaana baffe abalenzi n'abawala kabenje k'amaanyi nnyo akava mu bintu ebyo. Abantu babateeza obusente. Waliwo omuvubuka yabadde ayogera ku rediyo awo nga bamu interviewing, naye yayingira mu primary 1 ne bata muvubuka munene atandika omumukwana mpola mpola, era bamukutega ne bagga nti oyo agenda okukulabiriranga. Namubeerako namulazama nabimukola mu P5. Can you imagine? Ogumiikiriza okuva P1 paka P5 naye ng'oteega mulenzi muno, musajja muno. Bw'amala okukakasa nti Katonda yakimuyingizza, omuvubuka yali wa kiraasi nkuluko, mulenzi ye nga wansi, bw'agenda mu P7 ono amuleka mu P6, ono n'agenda ku ssomero eddala. Ono asigala eno aga nti naye n'afunayo omusajja omulala, kubanga kati bbaawo akoze ki? Agenze. Kuba muze bwe bakikola olwaleero ne bakutakula n'enkyo enoonya akutakula, oba bakulekera obubwa, osigala ng'onoonya ani ayinza okukutakula. Mu kunoonya ani anaamutakula n'afunayo bbaawo omulala, agenda mu secondary okutuukayo ng'eyamukwana mu P5 n'akimutuusaako nga gyali, ne batandikira we baakoma. Era namulaga n'akakoosi. Kati bw'atuuka mu secondary olwo batandika omulaga kasente ng'atandise okubbinkiramu mu kintu, atandise n'okufuna ku magezi ga ssente n'obwagazi bwazo. Ye nga bazadde be baba tebannaba na kutuuka ku ssomero, nga kampani yazze edda ebateekamu ssente mu Uganda yonna, ng'etandise obbakyalina n'obbaleetera ebintu ebyenjawulo, tayoza ku ssomero, tayalabuliri, waliwo abamwalira n'abasasula. Bwakutuma ku kantiini ne baba akuwadde emitwalo 2 nga yagalako kya 200 balansi abawo gwe gwatumye. Mwana nabeera mu mbeera eyo yalowooza nti bintu birungi bimutwala mu maaso, afunye ssente, ne bamwonoona paka lwe yatuuka ku ssa nga takyasobola kusiba bukyafu. Olwo bamukozeeko sajjala ez'emirundi egiwera, ng'ekyenda kituuse we kikoma tekikyasobola kugatta. Ki kye bakola? Bakusuula.
kubanga gwe oba tokyasobola kushooting tebakyasobola kukwata vidiyo zaabwe nga gufaanana bwotyo oba tokyalina mugaso bwemala omusuula ajja alaajana mu society yeekubira endulu abange nze nayonooneka naye mutaase abaana bammwe bagenda boonoona era balina olugezigezi lungi nnyo bwotandika oboogerako nga baga nti oyo kati alwanyisa eddembe ly'obuntu eriyo ebyawulikise nti kati Uganda baagala gijjako obuyambi bwe babadde bagiweereza olw'okuba yasayiniza etteeka erigoba abasiyazi mu Uganda nekifuuka nti n'obuyambi bwe tusaba okuva ebweru bwe twagala nabwo bwafuuse ekizibu essaawa twekolerere twerwaneko bwe tuba twagala society zaffe okubeera nga ziwangaala mu mbeera ennungi awo mpiseewo buyisi olw'ennaku gye tulina eri abantu baffe nga kikosa nze naawe leero bwe kirabeera ewange leero kijjawo sobeera bulindaala mu mbeera yonna atute tweteekateeka okuba nga tuyingira omwezi gwa Ramadani biidhinihi subhanahu wataala Allahu tabaraka wataala atugamba suratul Baqara daga nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kulalikiddwa kumu okusiiba nga bwe kwalalikibwa kwabo abaabasookawo nga kyemugenda okufunamu mufunemu okutya Allahu tabaraka wataala okusiiba kuno si ffe tusoose okusiiba era si ffe twakusookamu amateeka gonna nga bw'ogalaba empagi z'obusiraamu zonna nga bw'oziraba si ffe twazisookamu wabula abaatukulembera bonna bajjanga bazituukiriza mpola mpola wabula entuukiriza yaabwe eyajja eyawuka nga bw'olaba essola abaatukulembera baasaalanga essola nga nnyingiko okusinga ezaffe ze tusaala ettaano abala baasaalanga ntono nnyo okusinga ku zaffe ettaano ze tusaala naye nga zaali zikaluba ekibula gye tutunula nga tusaala kyali kyawukanira ddala nga ffe gye tutunula ng'omubaka era okusookera ddala yasookanga n'atunula mu Baitul Maqdis n'abayahudi gye batunulanga Allah n'akikyusa naga nedda kati abasiraamu omuyina kutunula mu Kaaba n'okusiiba bwe kutyo bwe kwali n'okuwa zaka ne saddaaka ku mulembe gwa Adamu alayhi salaam ne bannabbi abamu kwalinga nga bwe wawangayo saddaakayo nga tolina giryako mathalan bw'oba ng'osaze ensolo ng'ogisaze lillah ennyama yaayo togirya ogiwa Allah ennyama yaayo togirya wabula ogissa ku lusozi Allah n'asindika omuliro ne gugyokya yonna neesaanawo awo n'okakasa nti Allah akkiriza saddaakayo ffe Allah n'atukkiriza okubanga tulya ku nnyama eyo gye tuba tusaddaase oba gye tuba tusaze ku lwa Allah nga ku lunaku olwa Idi ey'ebisolo Allah n'atukkiriza okusiiba nabiyuna Musa alayhi salaam bo bwe baasiibanga ebintu bino wammanga baasiibanga buli kyonna ekitegeeza okuba nti kisobola okukusiibulula n'ebyobwagazi gamba ng'omusajja ogenda eri mukyala we ebyo tebikkirizibwa omwezi mulamba oba ebbanga ly'okusiiba lyonna kabube misana oba kiro nga tokkirizibwa
embeera y'okusibuluka yalinga etya? Bwe wasibulukanga ng'olwaleero omuntu bw'anaasibulukanga obudde enjuba eguddeyo, n'olya ekyokulya n'onywa, naye buli bw'olya olw'okuba enjala ebadde ekuluma otulo tweggula, kati bwe weebakangamu bw'oti n'osumagira, awo ng'okusiiba okulala olunaku lulala lutandise. Toddayo kulya paka enjuba ng'eguddeyo. Oba ntegereka? Kitegeeza nti kubo baali tebalya ddaaku nga ffe bwe tulya eddaaku. Nga bwe weebaka lya eddaaku lyo, ne bw'osimuka n'oddawo toddamu kulya. Kati Allah atulaga nti kulaalikiddwa kummwe okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaabasookawo. Eryo etteeka twali tulina kugoberera abaatusookawo nga bwe baasiibanga mu kusookera ddala. Ne basahaba baalinga beebuuza tugenda kusiiba ddi? Lwaki? Olw'ensonga Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'asenguka n'agenda e Madiina, yasanga abantu b'e Madiina nga bajaguza, baalina olunaku lwe bakolerako ebijaguzo, Abayahudi n'Abanasaara. Olunaku olwo lwalinga lwa 10 mu mwezi gwa Muharram, mwezi ogusooka mu bbala y'Abawarabu. Olunaku olw'e10 nga bajaguza ne basanyuka, era terubaako na kukola. Yabanga Idi nga bw'olaba Krisimansi. Kati Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abuuza abantu abo nti lwaki olunaku luno mulusoosowaza mu nnaku ezisigadde? Ne bamugamba nti olunaku olwo lunaku Allah lwe yawonya Musa n'abaana b'Abayisirayiri nga bataasa kumulaba Falaawo, nti bwe guli nti n'abagamba nti kati fa nahnu awla bi Musa, ffe tubasinga okubeera okumpi ne Musa. Etteeka ne lijja nga Allah ayisa ku lulimi lwa nnabbi n'abaga nti abange, okusiiba okw'etteeka abasiraamu mulina kusiiba mu mwaka olunaku lumu, yawmu Ashura, lwa tteeka gye muli, mulina oddusiiba. Era buli bwe lwatuukanga nga bali babeera mu bijaguzo naye nga abasiraamu bo basiibye. Allah n'asiimula obw'etteeka bw'olunaku lwa Ashura ne lufuuka nga lwa kyeyagalira, ayagadde alusiibe, anaaba tayagadde aluleke. Bw'oluleka tofunamu nsanga ate tofunamu mpeera, naye bw'olusiiba ofuna empeera. Lwaki? Allah nayamala kussa kusiiba okwaffe okw'enjawulo kwe tulina okusiiba nga tekufaanaganako n'abo abaatusooka. Basahaba baatandikanga okwebuuza nti tugenda kusiibanga mwezi gwa Muharram nga bwe tubadde, tugenda kusiibanga mwaka oba kitundu kya mwaka? Kuba Dawuda alaihi salam ye yasiibanga kitundu kya mwaka, haafu yagwo ng'abeera asiibye. Leero bw'alya enkya ng'asibuluka, luli bw'alya luli ng'asibuluka, mwaka gwenda okuggwako ng'asiibye haafu yagwo. Allah kwe kubaga nti ayyaman ma'dudatin, zigenda kuba nnaku mbale bubazi mu mwaka, si gwonna. Mugenda kubalamu ennaku bunaku. Ega naye omu mmwe singa bunaaca ku makya nga mulwadde, ng'obulwadde bw'alina la yurja bar'uhu, tasuubira nti bugenda kuwona, nga ayina lusaazi, ayina akawuka ka siriimu, misana gwonna oba emisana ayina okumiriramu eddagala, oba obulwadde bwonna butamusobesa kusiiba naye nga awangaala nabo, omuntu oyo tasiiba. Waliwo n'oli omulwadde naye nga obulwadde buzze mu kiseera kya Lamazaani,
era ekisujja ne kijja kikuba kati ne bakutwala ku kitanda Ramazani n'ogiyingira ng'oli ku kitanda obanga okyali ku ddagala ly'omalayo mpola mpola ga nti ezo ennaku tozisiiba oba ekirwadde kizze mu wakati mu Ramanzaani n'olwala omusujja naye bagenda okukupimaapima nga tojja kusobola kusiiba sooka omalayo eddagala Allah n'abawa rukhsa tebajja kusiiba naye babale ennaku ze balidde bajja zisasula oluvannyuma lwa Ramadaani n'oyo ali mu lugendo ewala dirwa asiibuluka amaze kutambula ng'ali mu lugendo wabula tebukya ku makya nga ateekateeka naga nti leero sigenda kusiiba nga tannaba kusimbula naga nti leero sigenda kusiiba amala kutambula n'agenda mu lugendo Allah naga nti n'abo bonna wa ala alladhina yutiquunahu n'abo bonna abakaluubirizibwa okusiiba nga omukyalo oba omusajja ng'azeeyuse waliwo omuntu akaddiwa naye ng'enjala bwe muluma akaaba kiwulira era bwe balwisaawo emmere n'abagamba ogusooka ogwokubiri atandika okukolima ng'abantu bano bambonyaabonya kiwulira nga Allah baga nti waman nuammiruhu nunakkisuhu fi lkhalqi era bwe tuba tuwangaazizza Allah amukendeeza mu butonde Allah n'amuzzayo ng'alinga mwana muto walingawo omuzeeyi ssebo nga ojja n'oyambala olugoye n'omuyitako n'omugaa nti jjajja nkulamusizza muli mutya n'omugaa nvudde Kampala nakkiriza era n'omugaa nze muzzukulu wo ow'ejiini nti bali batya genda bakuwa ekyayi nogenda n'oyitawo nga tokyusizza lugoye n'okomawo era mu ddoboozi lye erimu nakubuuza kati ate ggwe oli waawa nga ati nze ndi w'embalala ab'embalala bali batya ekiwulira kati abantu abafaanagana bwe batyo taba mulwadde naam wabula tasobola kusitula kusiiba takusobola ne wabeerawo n'omukyala nga either wa lubuto oba ayonsa ayinza okuba nga atidde nti ye ayinza okufuna obuzibu oba okutya nti ajja kufuna obuzibu ye n'omwana we oba okuba nga atidde nti omwana we ajja kufuna obuzibu baba tugenda okulaba mu maaso amateeka agabalamula kati abantu abafaanaganako bwe bati ab'emirundi esatu naga nti fidiyatun bajja kuwa omutango gw'ennaku ze balidde nga baliisa makaana kulli yawmin miskin fidiyatun taamu miskin buli lunaku lwe banaaba baliddemu bagenda dduliisaamu miskin omu be baani abagenda okuwa omutango tugenda balaba mu maaso kakati ba ahlul ilmi begatta ne baga nti eyo hukumu wa ala alladhina yutiquunahu eyo hukumu yasiimulwa mu Qur'ani banga busiraamu tumanye nti Allah asobola okusiimuula etteeka ennamula yaalyo ne livaawo naye nga bwe tusoma likyasoma ne wabeerawo erisiimuulwa nga mu kisoma terisomebwa naye nga mu kulamula weeriri Allah yalisiimuula mu kusoma naye nga mu kulamula weeriri ne wabeerawo n'eryo nga Allah yasiimuula byombi terisoma era teriramula kakati wa ala alladhina yutiquunahu n'abo abatalina busobozi kusiiba kyalinga ku basahaba oli yakeeranga kumekera nze sijja kusobola kusiiba n'aliisa ba miskini amanyi bagande eryo etteeka lyasiimuulwa
illa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yega nti etteeka terisiimulwanga, teri mansuukh, teryasiimulwa. Tugenda kulaba era byonna tugenda bikwasaganya tutya. Byonna biri ku mukyala ow'olubuto n'omukyala ayonsa. Kyekyasiimulawo eryo kuba Allah bw'asiimulawo etteeka aleetawo etteeka eririsinga obulungi ku eryo oba eririfaanana. Allah kugamba shahru Ramadan, kuva n'olwaleero mba musiiba omwezi gwa Ramadhan. Badde mwebuuza mwezi ki mu mwaka? Kati musiiba omwezi gwa Ramadhan. Omwezi ogwo alladhi unzila fihi alquran, kwe mwezi Allah gwe yassizaamu Qur'an. Naam, awo nawo wasi abantu basangawo obuzibu okutegeerawo. Unzila fihi alquran, wakka gwe mwezi ogwakkiramu Qur'an. Ate batugamba nti Qur'an yakka myaka 23. Kitegeeza nti buli mwezi gwa Ramadhan kugaana ebikubuzaabuza. Kati buli wowulira mu Qur'an nga Allah agamba nti unzila, aba ategeeza nti Qur'an eyo yakka omulundi gumu. Ne bw'aleeta nazzala, aba ategeeza nti Qur'an eyo yakka mu bitundutundu. Kati unzila gyayogerako okukka omulundi gumu nti yakka mwezi gwa Ramadhan, Allah okugissa ng'agijja ku lawhul mahfuz, olubaawo olukuumibwa ennyo, paka ku samaa'i dunya, ku ggulu ery'oku nsi. Allah bwe yali agiteekako, yagiteekako omulundi gumu. Kati n'alagira Jibril alayhi salaam agijjaawo ng'agissa ku nabbi ng'eri mu bitundutundu, aya, suula n'ebisigadde. Kati mu kukka kwayo Allah okugijja ku lawhul mahfuz paka ku samaa'i dunya, ku ggulu ery'oku nsi, yagissiza mwezi gwa Ramadan era mu Laylatul Qadr. Mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti faman shahida minkum ash-shahra, yenna gwe guba gusanzeewo omwezi nga mulamu, falyasumhu, agusiibe. Amanyi batugamba nti etteeka eryo lyasiimulawo liri eryakulembedde waggulu. Wa ala alladhina yutiquunahu, eribanga lyasiimula liriwo erizze mu kifo kyalyo. Faman shahida minkum ash-shahra, yenna omwezi gwe guba gusanzeewo, falyasumhu, ateekeddwa ogusiiba. Nti singa alyamu ennaku zaaliddemu ng'ekizimuleetedde okuziryamu ng'ayina udhurin shar'iyyin, ayina excuse ey'amateeka g'Obusiraamu, ayina kuziriwa oluvannyuma lwa mwezi gwa Ramadan. Allah n'ayongera okikkaatiriza, waman kaana minkum mariidan, yenna alwala mu mwezi gwa Ramadhan, aw ala safarin, obanga ali ku lugendo, fa iddatun min ayamin ukhar, alye naye abale ennaku zaaliddemu aziriwe oluvannyuma lwa Ramadhan. So yenna eryamu ennaku mwezi gwa Ramadhan, Ramadhan ono asembedde, takyaweza nnaku 5, sooka oziriwe nga tonnaba kusiiba Ramadhani addako. Amateeka ago ge tukulembezza, Allahu tabaraka wa taala yaleetamu abantu abalina ebisonyiisa mu kusiiba, abalwadde, abali mu lugendo, n'abo abatalina busobozi kusiiba nga si balwadde. Amanyi batugamba nti ku mukyala aliwo olubuto n'oyo ayonsa, balina embeera za mirundi 3. Omulundi ogusooka omukyala oyo asobola okutya ng'afunyeemu okutya ku ye nti ayinza okufuna obuzibu.
kisobola okukakasibwa omusawo omukugu oba ku ye kennyini n'omuntu amuyinako obuvunanyizibwa nga yebbaawe nga nedda oyinza okufuna obuzibu kulw'ensonga bweti ne bweti n'embeera jazzayitamu ey'olubuto naga nedda oyinza obutasobola kusiiba gwe nga ggwe oyali awo oba omukyalo ow'olubuto nga ayonsa nga ye atidde ku lwa bulamu bwe ayinza okufuna obuzibu. Kati abamanyi ne beegatta ku nsonga y'okubeera nti omukyalo oyo afaanaganako bw'atyo, ekiba kimuganye alamulwa ng'omuntu era aba mu mbeera nga mulwadde, alina okusiiba singa lamanzaani eba ewedde aliwo ennaku ze zeyaliddemu. Bw'atyo Imaamu Maaliki bw'alaba. Bayimma abalala ne bagamba alina okusiiba ate alina n'okuliisa. Naam, embeera ey'okubiri kwe kubeera nga yeetiiriridde ku ye n'omwana we, ega nti omwana ayinza okufuna obuzibu nange nyinza okufuna obuzibu. N'embeera ey'okusatu kwe kubeera nga atiiriridde mwana we nga yaganze siina buzibu naye omwana wange ayinza okufuna obuzibu. Kubombiriri awo wava akalumanywera n'abamanyi okuba nga abeesiku b'ebikuuli, nga bwe tulabe nti Ibn Abbas radiyallahu anhu yagamba era mu fatwa ye neya Ibn Umar radiyallahu anhu bo bagamba nti omuntu oyo tuftir asibuluka tasiiba ne watut'im makana kulla yawmin miskina, aliise mu kifo kya buli lunaku lwonna lwalidde aliiseemu misikini omu. Ne wabaawo riwaaya endala ezijja nga zongerako ekiga nti nafyul qada, omuntu oyo yaggyibwako okulibwa. Illa okujjako nga ba ahlul ilmi bagamba nti yenna ayongerako ekigamba nti nafyul qada, omuntu tateekeddwa afaanaganako bw'atyo kubeera nga aliwa, baga nti ezo riwaaya ezifaanaganako bwe zityo nafu. Kati abaga nti omuntu oyo alina okuliisa ba misikini ate alina okuliwa, beesembesa ebigambo bino. Ekisookera ddala balaba nti hukumu esooka waggulu yasiimulwa. Ekyokubiri balaba nti Ibn Umar ne Ibn Abbas baleeta ebigambo ebyo kwongera kunnyonnyola bantu nti abanga alina n'okuliisa, wabula nga n'okuliwa ye asulul hukumu oba yensibuko y'etteeka kwoyo yenna abaalidde mu Ramadhaani. Simanyi oba bitegereka, ensibuko y'oyo oba ensibuka y'ennamula y'omuntu abaalidde mu Ramadhaani aba alina kukola ki? Kuliwa. Naam, wabula okuliisa nekijja nga kyongeddwako, oba ntegereka nti alina okuliisa then ate bwe ziba nnaku ziweddeko eza Ramadhaani aziriwe. Wabula era abamanyi ne baga nti nedda ffe abalala ne baga nti ffe twesembesa fatwa eya Ibn Abbas ne Ibn Umar olw'ensonga nti wabakubanga abantu abo balina okuliwa, basahaba abo bombiriri bandituteereddeko ekiraga nti abantu abo era balina okuliwa Ramadhaani. Ababawakanya bagamba nti bwe mukireeta mu mbeera eyo kitegeeza nti abakyala baba baggiddwako okusiiba.
kiba kitegeeza nti Ramadan tekyali yatteeka kubo, wabula ng'etteeka lyajja nga libuna abakkiriza bonna balina okusiiba. Bayimma babikwasaganya batya? Batulaga nti omukyala yenna singa aba atidde okufuna obuzibu ye n'omwana we, ekisookera ddala ng'asuubira nti oluvannyuma lwa Ramadan oba n'oluvannyuma lw'okuyonsa kwe, mukyala abeera lubuto emyezi 9 n'ayonsa okumala emyaka emeka? Emyaka emeka? 2. Kati egyo emyaka 2 singa giggwako, emyaka 2 n'emyezi 9 singa giggwako n'ataddamu kufuna lubuto, ebbanga erisobola okuba nga limumala okuliwa lamanzaani ye, lamanzaani ye agiriwe. Ne bw'abanga talinaawo kaseera kasobola kuliwa lamanzaani, okuliisa kumumala, kubanga talinaayo kaseera mwagenda kulira ki? Lamanzaani. Oba bitegerekese, aliise, okuliisa kujja kubanga kuyimirira mu kifo kya lamanzaani. Naam, barakallahu fikum. Bino bwe bumu ku bulombolombo abanyi bwe beegattako obw'okusiiba. Bulimu emiteeko gya mirundi 3. Waliwo obulombolombo obulaga nti lamanzaani yatteeka ku muntu oyo oba okusiiba kwa tteeka ku muntu. Ne wabeerawo obulombolombo ng'okusiiba kumaze okukakasibwa ku ye, kati ng'alina okutuukiriza bino lamanzaani ye ebe nga ntuufu, oba okusiiba kwe kube nga kukkirizibwa. Omuteeko ogwokusatu kwe kubeera nga byombiriri si obulombolombo alina obutuukiriza, naye nga singa kabulawo akamu ku bo, okusiiba si kwateeka ku ye, ate era ne bw'aba asiibye tebijja kukkirizibwa. Oba ntegereka? Obusookera ddala bwe bulombolombo obukakasa nti omwana Adamu ono alina okusiiba. Akasookera ddala manyi batugaa nti albuluugu, alina okuba nga akuze, alamulwako amateeka ga shariya. Bw'aba mwana wa bulenzi singa aweza emyaka 15 oba n'abanga yeeroteredde n'avaamu amazzi agazaala, eyaba akuze, era okusiiba kuba kwatteeka ku ye. Waba mukyala singa akamu ku buno obusatu kalabika naaweze 15 oba batannaba gituusa neyeeroterera, oba batannaba kweroterera najja yeekona akagere nalaba kuwuza emyufu, oyo naye aba akakasiddwako okusiiba. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam naga nti rufi'a alqalamu an 3, okuwandiikibwa kw'emirimu kwajjibwa ku bantu bano ab'emirundi 3. Naga nti assabiyu yamutu hatta yahtalima, tuusa nga akuze, wannaimu n'oyo ayeebase hatta yastayqiz, tuusa nawazuuka, walmajnuun n'omulalu hatta yafiiq, tuusa lwadda engulu n'afuuka muntu. Wabula kikakata ku buli muntu yenna yenna alina obuvunaanyizibwa ku mwana omuto okumulabiri, okumutendeka okusiiba, nga bwamutendeka okusaala. Nabbi yatugamba nti muru awladakum bisala, lagira abaana bammwe okusaala
nga balina emyaka 7 wazza 7 magambe basaale era mbagazise mpola 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 ne bwe baweza 10 nga batandise okuwaganyala kagamba keebuzaabuza kakubemu ku kibooko manyi batugamba nti n'okusiiba kwe bwe kuli tandika okukatendeka nga kawezezza emyaka 7 ne bwe katandika obbizannyira mu myaka 10 awo kwokyemu obuki obuggo akalombolombo akokubiri kolina okutuukiriza alqudura era okuba n'obusobozi kusiiba kati okusiiba tekukakata ku muntu yenna singa aba alina obunafu eidha okubanga musajja mukulu oba mukyala mukulu obanga alina obulwadde lwaki Allah yatugamba nti wala taqtulu anfusakum temwettanga nga mulaba shariya eno yajja nga Allah bwasse etteeka ateekawo option y'abo abatalisobola n'abataabwe bafuna obusobozi nabagamba mubikole eswala bwegaana nga oyimiridde Allah gamba nti nabbi natugamba nti tuula bwebigaana nga otudde kale weebake ku buliri bwoli oba osaalira singa kakutaana n'owona n'otereera awo amateeka gagamba nti ddayo kati osaale nga bw'oteekeddwa okusaala eswala bweyina okubeera shariya bwetyo kati n'atalina busobozi kusiiba asooka abyesonyiwe kutuusa nga afunye obusobozi obukola ki obusiiba ensonga eyokusatu omuntu oyo al iqama ateekeddwa okuba nga mutuuze mu kitundu era omutambuzi okusiiba si kwa tteeka ku ye ne bwawulira nga ajja kusobola okusiiba asiibe naye ngaokusiibuluka kyekisinga obulungi gyali okusinga okusiiba abbi yasingana omusajja nga ali awo agudde bamuwujja abuza kiki anti yasiibye ate ngaali mu lugendo nga nti kibadde kirungi nnyo singa abadde yasiibulukuse n'atasiiba so n'okubeera mu safaari kiteekeddwa okuba nga mu kitundu kyo mwowangaalira nga kati wano Uganda nga wooli abantu bo bamanyi era bategeera nti kakati awo wagenze kati ali mu lugendo si kuva wano n'ogenda e Kampala noga nti ndi mu lugendo kati naye obuwanvu bwobeeramu ng'abantu bo kati bamanyi nti kati yagenzeewa mu lugendo obwo bulombolombo busatu bwe bufuula okusiiba nti kwa tteeka gy'oli obulombolombo omuteeko ogwokubiri buno singa oba omaze obutuukiriza eriyo byolina okutuukiriza okusiiba kwo kubeere nga kutuufu ekisookera ddala kwe kubeera n'enniya eyo nniya erinako ennamula zaayo ez'enjawulo okusookera ddala kuyo enniya tugireeta biseera bya kiro biseera bya kiro olwa hadithi ya nabbi gya nti omuntu yenna yenna atasula na nniya yakusiiba ne bukya ku makya naga nti nasiibye kusiiba ko tekubalibwa okujjako ngaokusiiba kwabadde asiiba kubadde kwa sunna kandi nabbi bwe yagendanga eri bakyala be nasanga teri kyakulera namuga nti kati nsiibye okusiiba okwa sunna naye okwalamanzaani okwetteeka oteekeddwa okusula n'enniya nti enkya ŋŋenda kusiiba singa bukya ku makya nga tewasuze na nniya
amakulu tewabitegedde nti enkyala manzaani kalediyo kagweddeko omuliro masanyaze ne gagenda n'otamanyi oba balangiridde oba nedda. Ne bukya ku makya oba obadde tobiriiko ng'omanyi nti oba lamanzaani wakyabulayo ennaku eziwera. Ne bukedde ku makya olaba abantu buli omu anyumya ku lamanzaani, lamanzaani eno etandise bulungi. Aba iki kimwasiibye nti ye nga gwe tewasiibye tewasuze na nniya eyo. Olunaku olwo tugaa nti nasiibye era olunaku ndubala, wabula tolya olw'okuwa lamanzaani ekitiibwa. Tolya wabula singa lamanzaani eggwako olina okuliba olunaku olwo. Kubanga luba terukkirizibwa olwa nniya. Nniya tugireeta tutya? Mahallu nniya alqalbu, kifo kya nniya guba mutima. Manyi lwatugaa nti watalaffuzu biha, okujatula nawaitu sawumu n'ebisigadde bid'a. Si nsomesa ya mubaka. Ebigambo birungi nnyo biwooma, era bw'obaawo bikozesezza olaba nti okusiiba kwa kutuufu, era Allah tayinza kukugaana kubanga oba omukakasa nti nkya ngenda kusiiba. Naye wa khairul hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obulungamu obukyasinze bwe bulungamu bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kale wabanga teyatugamba gireeta mu lwatu kikumala, tugaa nti okusiiba kwa nkuyinza obutaluka, nedda kikumala okubanga mutima gwo kimanyi nti enkya ngenda kusiiba. Enniya y'omuntu asiibulukuka, enniya y'omuntu asiibuluka amala kufuna buzibu. Wabula sikeera ku makya naga nti nsuubira okufuna obuzibu, era nsuubira okulwalamu leero omusujja naye sigenda kusiiba. Oba nsuubira okutambula, ne bw'obanga omaze okukakasa nti enkya ogenda kutambula, omaze okupaakinga bulungi, naga nti nkya ngenda kutambula. Nedda, bwekuba kulya dda kulyo girye, olete nniya nti enkya ogenda kukola ki? Kusiiba. Naye omala kuyingira mu lugendo n'omanya nti kaakati alhamdulillah ndi mu safaari, Allah n'akukkiriza okusiibuluka. Oba ntegerekesa? Wabula siga nti ng'enkya bwe ngenda okutambula abange temunzukusa ku ddaako, nkya sigenda kukola ki? Nkya sigenda kusiiba. Nedda. Akalombolombo akokubiri, at-tamyiz, okusiiba ku kubanga kutuukira biri byonna byonna obirina, oteekeddwa okubanga naawe oli mukulu oyawula, nga bwe twagambye maaso bye twakulembeza. Omuto okusiiba kwe si kuki? Takufunamu mpeera. Tegereka ekubanga ekitabo kye tekinnaggulwawo. Akokusatu, azamaanu alqabilu lissawm, ekiseera ekituufu mwosiibidde. Ekiseera kirina okubanga kikwatagana n'okusiiba okwo Allah kwe yatugamba okusiiba. Singa osula ng'ogambye nti obanga olina obujulizi obukakasa nti ddala kituufu enkya lamanzaani, ne bukya ng'osiibye, disitulikiti qadhi oba mufuti n'alangirira naga nedda bannange okusiiba si kwankya, era nga gwe tewabitegedde, wabula wasuze omanye enkya tugirina okukola ki? Ne bukya ng'osiibye ne bagamba nti onyumyanyumya lamanzaani, bagamba nti gwe wabaddebwa. Twabaddewo ffenna live ku TV, ababadde ku radio babaddeko, mufuti yagambye omwezi tegwalabise.
tugenda kusiiba lunaku bwe ruti. Tugamba ate nti nze nyinayo olwalamanzaani lwange olwakulembera. Olwo luba terubalibwa nga lwalamanzaani. Tegerekesa kubanga ekiseera mwosiibidde si kyekituufu mwolina okukola ki? Okusiibira. Gattamu n'ennaku nabbi ze yatugaana okusiiba singa obadde osiiba sunna, nga olunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'okutaano. N'atugaana ozisiiba okuleka nga olw'okutaano tulina olunaku lwe tukulembeza oba nga tulina lwe tugenda okuyungako mu maaso. Oba okubanga osiiba ennaku ez'etteeka, either obadde oliwa oba oli mulamanzaani wakati. Kati bwe kibanga ekiseera mwosiibidde tekikwatagana na kusiiba, okusiiba kuba tekubalibwa. Oba oyinza okusala ono nga nti nze ngenda kusiiba ekiro kiramba, kiro kiramba sigenda kulya. Ebyo ebiseera si bituufu kusiibiramu. Allah yatugamba kusiiba misana. Obulombolombo omuteeko ogusemberayo ddala, ng'obulombolombo obwo singa tebubaawo, okusiiba tekuba kwa tteeka gy'oli, ate n'ebyosiibye biba tebikkirizibwa. Ekisookera ddala al islaamu, omuntu alina kuba musiraamu. Kati omukaafu ne bwasiiba ddamu, mukristaayo ne bwasiiba ddamu, ebikkirizibwa. Badde basiiba zi Pasika, olowooza bafunamu? Nedda. Era bakyali ku nkola eri enkadde, bo tebalya ddaaku. Waliwo yabinnyonnyodde juuzi awo nenga kumbe nammwe bulijjo bye mugoberera. Nenga kasita nze ne kasita weebakamu booti ng'omaze okulya ekyeggulo toddamu kulya paka naye ekisiibo kyammwe nze kintabula mukisoosowaza, ne mulya nga musiibulukuse, ne muva mu swala yeeyo ekiro, ne muddayo ewaka era ne mulya, ne muzuukuka n'ekiro ne mulya. Nati ffe Allah yatukkiriza, naye ebyammwe mwalema bulemwa kukyuka kudda gye tuli. Kati ye ne bwasiiba ddamu Allah takola ki? Tabikkiriza. Ekyokubiri al aqlu, omuntu asobola kubanga musiraamu naye ng'ali awo aziriise. Naam, tova mu kuzirika kunoga nti ebbanga limaze nga nziriise mbadde Syria, kati nasiibye, oba ennaku zange zikola ki? Zibalibwa. Oba omuntu ali awo mawube oba omulalu, bazengule muga nti waayi kimanyi mu bulalu bwe waliwo tugambanga nti osiiba, tugamba nti aha, nedda. Ekyokusatu at-taharatu min dami al-hayd wan-nifas, ye muntu okuba omukyalo okubanga mutukuvu okuva mu misaayi gino egy'emirundi ebiri. Musaayi gwe ogw'ensonga gwavaamu buli mwezi, gwabeeramu buli mwezi, n'ogwo ogujja oluvannyuma lw'okuzaala. Kati ebbanga eryo lyabeeramu okusiiba si kwa tteeka kuye, era ne bw'abanga nti nze nja kusiiba, bifu, tebikkirizibwa. Tubadde mulamanzaani wakati, ezo ennaku azirye, kuba ne bwasiiba kyekimu. Azirye ajja ziriwa oluvannyuma lwa Ramanzaani.
Aisha radiyallahu anha yagamba nti kunna nahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, twalinga tugenda mu haid mbaka ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanu'maru biqada'i siyam, netulagirwa okubanga tuliwa ekisiibo ennaku ze tulidde, ni wala nu'maru biqada'i ssala, tetwalagirwa kuliwa ssala. Abadde mu haid ssala ne zimuyitako zonna, olunaku olusooka, olwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna, ezo ssala taziriwa. Era ne subuhi bwetuuka tugambe olunaku olwaleero teyasadde subuhi olw'ensonga yabadde tannatukula, ne tuyingira mu zuhuri, olwokuba nti ebiseera bya subuhi byaweddeko aba takyagiriwa, alina kgenda bugenzi mu maaso n'essala eriwo, kuleka singa atukula ng'ekiseera ky'essala kikyaliwo, essala gisaala. Obwo nno bwe bumu ku bulombolombo omuntu bw'ateekeddwa okuba nga agoberera okulaba nti okusiiba kwe kutuukirira. Obusembyeyo tugambe nti singa buba bubuzeewo akamu ku bwo ng'okusiiba kwe tekukkirizibwa, ate era si kwa tteeka ku ye. Akasooka ngambye okubanga musiraamu, okubiri amagezi nga bwegali, akokusatu okubanga mutukuvu okuva musaayi gw'omwezi n'omusaayi ogwo gufuluma oluvannyuma lw'okuzaala. Ndowooza kansabe nkomaawo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.